Besigye ompadde ebyokulabirako okuva mu 2021 paka 2016 Besigye babadde balekeddeawo muteekako emisango bawangula bamuta ogumu gwamuteekako gw'abaswaza naddala nnyo eyaguwozesa yennyini kati Justice Katusi gwe gw'ekisiro omukyasinze mu kyabeera mu professional ya misango ate yaguleeta baleeta muleete eyaguleeta CID officer Elizabeth Kuteesa yabakaleetinga ennaku ze baguddizaako n'akulukunya ekitabo kya entry y'emisango oyo yennyini gwe bagamba nti bamukwata yabeeranga mu maka ga Winnie ne Kiza nga Winnie takomplaininga nti onjagalira omusajja kati bamutaddemu bigundi earpiece bamutaddeko ebigundi omukongo nga bamubuuza ekibuuzo asooka n'asirika n'alinda ansa n'evuebweru n'alyoka agiddamu kanso Sseggona yagamba nti oyo alina empuliziganya yajja tumwambule Katusi taba kusuulawo ttawulo nti bagende bamwambulire mu sitoowa namugamba enkeera bwodda balina okujjako byonna ate yadda aguwunzika era document ezimu ng'azimpaako yali mukwano gwange zenadinga sifunye olwo yangamba okukima document kusalade n'ensangayo abaSF PGB by then nga bamwetolodde okumala essaawa 2 esimba nimugamba kuumirwa PGB abati abo baadde bakimye school fees za mukulu honze mukulu kitaata nga omanyi bamusabo lwaki giri emisango gibadde droputi lwaki omulundi guno Museveni agamba oyo abeereyo ne bw'aba azirise mu musigaze Lukwago najjanga ebyokusaaga nawe kama musigaze anti Lukwago ripooti zonna ziraga omusajja Lukwago ebbanga lyonna ze yeekulukuunya ne Besigye ate bandibadde bamutadda nti emisango egimuvunaaniddwa tebasingangako n'ogumu kirimu politics era kijja kuwa politics avaawa politics atandikira ku kino kubane luli mabega ffe tugamba tuvudde mu nsiko nga Besigye ye musawo wa President Museveni omutongole ng'oggyeko Nadduli eyayenganga emmumbwa n'ebiragalalagala bajjena abamu bw'obasanga Jeno Lukyamuzi atera okumbuulira omusajja yayanganga ebyo nakikuba ekiyiso nga kiringa ecupa oyo gundi Nadduli nekikugweramu n'owona n'ofa nakyo kati ono azze avuddeyo azze abadde mu minisita abadde minisita wa internal affairs abadde minisita yaleeta uniform zino ezitatuuka bajasiringa ez'Abachina oyo Besigye nga deputy wa Ssemwogerere akoze emisango kati atuuse ekiseera alabye atandise okulaba ensobi za mukama we Baguma yadduka mu bali banoonya ambulance ya prison nga Baguma alabikako nga bano bamaze omugamba nti obuulira azirise bibye tugende mu maaso n'omusango Besigye bwazirika Baguma yadduka mu omulamuzi yadduka mu kkooti nga ki ekimuddusa kikati gugenda kuwozesa maiti bakubuulire nti afiiriddeawo nga gw'oli mu ntebe bwamuse kati nyina Siraje Lubwama ekibuuzo kyange we mbadde ku mwami ono abasajja b'ab'omunda bano abalina tabalina mwami ki Besigye ono okusinziira ku bwino State House enebaleeta kaakati olutalo lwa Besigye terujja kulanda kugenda ku bajjeno balala ebisobola olutalo lwa Besigye tuyinza genda ku bajjeno balala abasukka ku meja tebisobola omuntu atuuse ku ddala lya meja jeno oba brigade ya jeno amanyi kyekitegeeza okweteekamu jirume owagire kano gwe mwali naye gwolaba agudde emirundi mingi bajjeno buli jeno atuuse ku bwa jeno abaamu ekirowoozo naye ekyokufuga ku ggwanga senga kyansi ejja abamusira obutakibaamu bwekibanga bano bakapiteeni sajenti ddo bakirina naye omusajja ajjudde nnyo taze tayinza kugamba nti nve ku Jeno Museveni gwenda balina bajjeno bannanga abangi nve ku Jeno gundi ekisooka bajjeno abagezezzaako
no abali wansi abagezezzaako okwagala okulwana abatali bajjeno balemereddwa nti yandibadde asobola okukikolako yaliko General David Sejjusa ye yali General already yasulawo ekibaluwa n'adduka Bungereza bw'emwokya n'atandika okwagala okudda mu mulungi oba mu mirembe n'atandika okuwandiika ebigambo ebizito ebisinga kumpi 9 ku 10 byayitanga wange nzijukidde abalabi baffe kyemmanyi yo program baagiraba bajjeno batandika okwekengera ebigambo bya jjeno naye nga bamanyi abitambuza Isiraali awo Katumba Wamala jjeno so wampitira n'agamba jjeno mukwano gwe agamba kikonze ali Sejjusa ati nze gwe jjeno munne Siraje pade ayiye ekoledde ebbanga ssebo ekoze era jjeno oyo yali CDF kati ekifo muhoozi kyalimu Katumba Wamala naye nga tamanyi bigenda wansi mu magye nga kati CDF muhoozi bwabimanyi so koleke ogambye otya yali tabimanyi kyogamba muhoozi military intelligence yakozesanga eya Katumba era okumanya nga yali tabimanyi jjeno bwe yampeerezanga dozia ya bigambo 8 nga nkolako 6 oba 5 kitole ambuuza bw'otugambye 8 ate kati wawandiise 5 konze teyaguze kirango kyendaba ekikola amawulire kyenakoze ebirala mbirekayo nga ndaba bigenda kutabula ggwanga kuba nange ndi munnauganda bwe bitabuka nange amawulire bwe gakusaba osobola obbimpaako kitegeeza ki ekyo nti nze nali soosi ye kooli okutuuka ku standard emanya Sejjusa kyalowooza ne mugamba sisobola lwaki nti kujjako ng'amaze kunzikiriza oli kiraya nti wange eri soosi yange oba nkuwa ennamba ye obimusabe agamba nedda ne mugamba nti nja kumubuuza bw'ananzikiriza nja kubikuwa nagamba omubuuza ddi konze mwamufuula idola kati niwe mubuuza asobola obudde alina nenzira wali n'alaba abalala kuba twali bangi balina okukolako nga CDF n'akuwa ku ssente nampa ku tayimu enoonyi ewandiikira yakuwa ku ssente ng'akuta ovaayo ate yazimpa za kyeyagalire nawandiikira Sejjusa nanziramu nti bibawe mpandiikira bo bawe agamba bireeta ddiko nze nkolera ompita wagundi w'amagye limbegawo obigamba sebo CDF yes Siraje ne mugamba olina eza classified kuoba otoola nze nkuwe oyagala mmekako nze sirina kyentunda kyompa yedoozi gyenkuwa wepimire nawayitawo ennaku 2 nampa miliyoni 3 nemuwa 10 nga naye nalina ebiwera n'ebibiri wayitawo wiki nampayo mu kitundu nemuwa 5 nampa 5 nensirika n'atuma eyantwalayo omusajja takyampa bintu konze takyasasula wamusobola kati watugerera nti talina kyamanyi Sejjusa ankubira ngamba tutegeeraganya ne pulezidenti atumye ono okosi bali mu gavumenti sobola boogera kati tukanyiza kuba abangereza baadde bamugamba njagala kudda oba mu binembe oba mu kulwana naga ati bakyayagala ntalo mu Uganda teesa naye bw'aba ayagala kudda mirembe era twakkanyiza nkomawo mu nnaku ezitasukka 14 nsanga Katumba jjeno kati alina ebizibu by'enguudo ku Afrikana bakola wabye mukendooza naye agenda mu ofiisi ye nga nindaakawo Siraje bw'avaayo ngamba tugenda kusiba musajjawo n'ebisumuluzo tubisuulemu ne muganda kugamba gwe baakuteekawo nga kutuusa mukolo kujjuza kifo naye nga ebigenda mu maaso tobimanyi yes ne mugamba omusajja gw'oyogerako ntimugenda musiba akomawo adda mu nnaku zitasukka 14 obigamba Jeno Katumba Wamala naŋŋamba ndi mulalu Siraje wagwe eddalu bwakugamba ne mugamba nti muganda wange yakulira butabika gwe bayita kati yafa bamuyitangani Wafumbe yaŋŋamba nti ffenna tuli balalu eddalu liriko level ne mugamba tuyinza okuba abalalu ku kya Sejjusa tujja kulaba ndi mulalu asinga ku level yamu
ogenda kulaba ani mulalu okusinziira ku dokita bye yaŋŋamba. Wayitawo ennaku nnya Sejjusa n'ankubira ng'akomyewo. Tewakubira Katumba? Nze muwa amawulire nga atali CDF kisaati. Teyali CDF nze atali CDF nze nkubira. Kyeŋŋamba kyogagu nti yalina intelligence emuwa amawulire ago. Lwaki baamukwekanga ebintu Katumba Wamala? Waliwo bwe bawa ekifo nga kumuwa nga bwe okiwa sekandi nti gwe voice nga talina kyakujja kusalawo yezirira amazina nga bw'okiwa ani ono owewakiso ani Gilbert Bukenya bwagezaako okuimitatinga enkofiira na biki n'omukasuka eri nga bw'okiwa inginiya Kazibwe naye ng'okimanyi oyajja kukoma kwebyo Meja Lupo kugenda kutwala bubaka bukubagiza nabyo talina kyajjako. Bukenya batandika okuleeta ebintu ebyagala okufaanaganya simanyi Upland Rice simanyi Ssenkanya ab'Emmengo ani yakuwa obuyinza obusinkana Mmengo Ssenkanya abajaasi n'abaako mutabani ogwatwala mu Sandhurst akasome togenda yeeyo Siraji navuddeyo dda mbadde ngezaako kugamba nti waliwo okubawa ekifo kati bakiwa Katumba Wamala bakiwa Muhoozi bamuweerako n'ebigenderako. Kati Muhoozi ye CDF gw'olaba nga ofiisi etudde even above CDF alina n'okubuyinza bwa Armed Forces nti ebikola byonna ebitwala obuyinza instruments of power bwe yabifuna bulujja abiteresa muntu n'abitereka eri kati yabikwasa mwana kwata mwawo nalonda okugeraageranya ku Katumba bantu nga bawaana Katumba Wamala bamuwaana kuva nga IGP bawaana Katumba ab'omukikubo ne batandika n'okumusondera ku mmotoka agoba ababbi gwani gubasondera ssente mwana waffe wawano yali ku ttooke naffe tuli muno waffe ali mu kintu ebigambo byayita kakati oyo Katumba tumuleke njagala kukutwala fast forward Kizza Besigye ono ekituufu kiri nti kiwalabye mu kkooti omulabi waffe musiigire ekifaananyi okuzirika kuno kwavudde ku ki ku bugumu bwe tumumanyiiko ekifaananyi kya Besigye n'eyabadde amuwozesa ani amuwozesa Baguma omuntu asoma amawulire e Makerere ng'ali ku LDC nga agoberera amawulire asoma amateeka ng'asigaddeko LDC agende mu practice alaba yalabye Besigye n'ennaku zonna zabaddewo ng'alizoninga okusinga omulamuzi amuwozesa mu mateeka sikulimba kiki oyita okurizoninga gw'oŋŋambye nti ndi ku criminal offense capital offense nga murder treason rape defilement bakukkiriza okuba no lawyer wo gwesasulidde era oba tomulina kikakata ku gavumenti okukuwa era nekubuuza kuba naani gwoyagala ddamu okitemeteme tokyanguya capital offense emisango gya naggomala butujju okurepinga baana obutemu bakuwa weegulira looya gwoyagala era omugobesaawo yonna wesasulira looya wo anaakuyimirirawo yes kati Besigye okuva omusango guno lwe gwatuuka yayimirirako ne ttiimu y'abalooya 5 ogambye ki 5 abava mu Uganda n'ebweru balooya omu 250 emakindi babasoma bonna nga bawera ono ne bagiyiwa Kyunguka n'agamba nti nabano ne babeerawo bali basobola okuwoza baasiba ne Kizza ne bagamba tuwoza nga uli tebamutadde lwe baasibiranga abamu ebweru nti Kalibala atayingidde tulina okubawo tuwaŋŋana amagezi kesi bamugamba bwe baali bategeeragana ne Winnie bamute politically baani abategeeragana president ne Winnie Besigye yes bafunako okukkanya ne president Museveni n'atuma Kalibala ne bano abalala bampanga ne bagende bateese Besigye n'abagoba
agamba ku nsonga eno temudda Winnie Byanyima atuma bana balooyi bagende wabeesigye eruzira n'agamba ensonga zino zaagala zikulembere Martha Karua yekka ono Munnakenya ng'amyukibwa Lukwago Elias era Winnie bwe yanyiiga n'addayokko yakomawo ng'ate bazzeemu okumukwata n'akomawo n'alwana ku ssaawa esembayo nakati ali mu kkuba akomawo baŋŋambye agirinnye agamba temujja mugamba sisita yabeerewo naye nze next of kin njagala kulaba ŋŋaana okulaba bba waali wafiira njagala kulaba oyo yani gyali yonna yatuwa update nti yakyuseemu katono ategeera kyomugamba naye tayogera eyo state gye tulimu kaakati mu kooti omulamuzi alimu ensa bamuleetera omuntu ali obubi tamukyajinga namukyajinga abagamba musooke mumutwale mujjanjabi mu kooti bamutwala nampingu njagala kumuzza wano nga kati wano nzirayo wabaguma baguma omulamuzi omusibe yajja mulamu azirikira muki mu kooti so wano okumukyajinga okumuwuliriza naki awo ng'akyali mulamu amugamba nti omusango nno tegutekwagenda mu kooti sirina looya ate etteeka liŋŋamba nina okuba neki ne looya bano bemupadde si bannanda banako ababiri bagenda kumpolereza kiki kati wekugambidde nti reasoning yesinga ey'oli amuwozesa ekyo yandibadde yakimanyi bw'ataalaba nti ebbanga lye yamala yali afuna mandatory bail Besigye bamuwako bail nga tagisabye ku misango egyo eminene yagamba saagala bail omulamu nga ngikuwadde kati oba fafa nze njiyiyo bail yiyo kati mandatory bail waliwo ennaku z'oweza ebbanga ly'oweza nga oteekwa kugifuna oba olina abakusiku naggomola gyonna naggomola tolaba nko bafunye bail ku naggomola mbalabye Besigye gwe gusoose abadde mukomere naye guno emisango nagiri janaggomola gisiŋŋana eno treason nkugamba bagimuvunaanako nekigurupu ekirala era n'afuna bail kanjogere nga bannayuganda bo bali balowooza biri byali bijweteke kulemesa bulemesa songa mu Uganda omuntu alowoozebwa okuba nti alina omusango agumusinza kati Besigye suspect wano era toyinza mugamba nti omumma bail okuba omulamuzi waba alowoozanga gwe ŋŋanze ebbali eno tigwamusinga dde deni si mulamuzi kada wa kibiina ayagala kulaba nga omusajja ali ku mandate ya president basabye ave mu musango agaanye awa chance gundi Besigye okugenda ku apiiru ng'alina ne ground banyima kino senga kakati agaana n'omuteeka mu kooti n'atuulako n'empingu ze nga bwe bazireeta olwolabeko omusibe awozesa ku mpingu n'atuula mu mpingu n'omuwozesa ng'asirise teriyo apiiru wabaayo apiiru baguma ali ku kooti of apiiru kyetubuuza tegumuveeko ne gugenda waggulu senga taguvaamu era bw'ataguvaamu guno agenda kugufiira mu politically Uganda Law Society lweguddamu egenda kuyisa ekigambo ekimugjamu Besigye ate memba waayo njagala kubuuza oyinza okugamba naye eri political kuba pulezidenti waayo taliiwo afugira ku remote waliwo asiimwe njagala kubuuza Besigye ompadde ebyokulabirako okuva mu 2021 paka 2016 17 Besigye babadde balekeddawo muteekako emisango bawangula bamuta ogumu gwamuteekako gw'abaswaza naddala nnyo eyaguwozesa yennyini kati Justice Katusi gwe gw'ekisiro omukyasinze mu kyabeera mu professional ya misango ate yaguleeta baleeta muleete eyaguleeta CID officer Elizabeth Kuteesa yabakaleetinga ennaku ze baguddizaako n'akulukunya ekitabo kya entry y'emisango oyo yennyini gwe bagamba nti bamukwata yabeeranga mu maka ga Winnie ne Kiza nga Winnie takomplaininga nti onjagalira omusajja kati bamutaddemu bigundi earpiece bamutaddeko ebigundi omukongo
nga bamubuuza ekibuuzo asooka n'asirika n'alinda ansa n'evuebweru n'alyoka agiddamu. Kanso Sseggona yagamba nti oyo alina empuliziganya gy'ajja tumwambule. Kati ositaba kusuulawo ttawulo nti bagende bamwambulire mu sitoowa. Yali aswalirawo. N'amugamba enkeera bw'odda balina okuggyako byonna byo. Ate yadda. Yagamba ndi mulwadde emulago ate mulago yavaayo teyabula bubusi. Ne bagugoba. Bagugoberaku ey'ensonga. Bagumalako naye gwali gwa kisiru. Era yali gulimu kati. Ye Justice Simon Byabakama Mujenyi. Yali mu musango ogwo. Yes. Yali agupolosyo ne mubuuza omusango guno nga mufu. Ogenda gukola otya nti mulimu gwawe gutungirira. Ebiraka bijja kuwera nina okugukolako. Byabakama yali mu musango ogwo gwennyini. Aguwunzika ki? Era document ezimu ng'azimpaako yali mukwano gwange ze nali nga sifunye. Olwo yangamba okukima document kusala de nisangayo abayisefu PGB. By then nga bamwetolodde okumala essaawa 2. Nenyimirira awo already office yaabwe yawaliwana wali Sudi nga tebanadda ku NSSF. Bwe nayingira nga bafulumye n'enfirwa ne programu yange esimba ne mugawo kuumirwa PGB. Abati abo baadde bakimye school fees za mukulu. Honze mukulu kitaata. Nga omanyi bamusabo emboozi ekoma. N'otegeera. Ekibuuzo once again the third eye. Lwaki giri emisango gibadde droputi? Lwaki omulundi guno Museveni agamba oyo abeereyo ne bw'aba azirise mu musigaze? Lukwago najjanga ebyokusaaga nawe kama musigaze. Anti Lukwago. Ripooti zonna ziraga omusajja Lukwago ebbanga lyonna ze yeekulukuunya ne Besigye ku by'okutwala entebe. Bituufu ekibuzo kiri mu black and white. Lwaki luli babadde bamuta? Luli badde bamuta. Ku luno ali mu myaka 2. Ate bandibadde bamutadda. Nti emisango egimuvunaaniddwa tebasingangako n'ogumu. Bali ababadde bamuvunaana. Emisango gya treason gavumenti yakasingako ndowooza 2, 3. Ogwa Koyero ogwo bamusingisa emisango egiwera. Onoogumanyiddwa ennyo ogwamanyibwa ennyo gwali gwa omugenzi eyakafa kati Moses Ali. Moses Ali bwe yeegatta ku UPDF n'abajaasire 1,000. Museveni akakasa nti ye musajja eyamuyambako okufuna emmundu wa Gaddafi emirundi 2. Era ye musajja gwe yakola naye endagaano empandiike. Ate gyatuukiriza abalala bonna tabatuukiriza paka kufa nga tamugobye. Niwadde atambula ayavula nga gayooyo. Ndagaano tuli wano. N'abeewaabwe bakola ki? Bakikkiriza. Era mu kulonda ndowooza family member ajja kuva mu baana abo akomewo kuba olwedde waliwo akola mu gavumenti. Naye bwe yamukwata era agenda omukwata yatya omukwatira ewaabwe agimanyi. Abadenga kingi. Yali atandise okuŋŋaanya amagye okusalako ekitundu ekyo West Nile. Nga President Museveni yali mu bukulembeze. Yes, nga bamu bali South Sudan, abalala bali Congo. Abalala bali Zaire. Congo, yes. Ne basalawo okumuyita mu State House mwe baamukwatira. Kuba Amini yamugobako kuba finance. N'amusindikira abamukwata agimanyi n'atta 10 yonna n'alitta. Baga yali mubi wano. Kakati oyo alina ebintu byeyawamba nga ali yekka n'omujaasi omu wano nga bakola ki nga akomyewo okwegatta ku Museveni. So si ye muntu gwe yali agamba nti era bamusingisa omusango Kayondo Henry Senior Council n'agoverturninga mu Court of Appeal. Banyanzi babasindika ne bakomawo ne bakola. Kayiira babasingisa ne bakomawo ne bakola ye n'alufiiramu. N'afa oluvannyuma erukuli. Kaakati ekyo gavumenti ekimanyiri kyansezizaayo mu misango gya treason. Lwaki kati egulemeddeko? Ntono. Nga chances ntono. Kino kiri beyond judiciary. Kirimu politics era kijja kuwa politically. Politics avaawa. Politics atandikira ku kino. Kubane luli mabega ffe tugamba mbadde. Tuvudde mu nsiko. Nga Besigye ye musawo wa President Museveni omutongole. Ng'oggyeko Nadduli eyayenganga emmumbwa n'ebiragalalagala. Bajje n'abamu bw'obasanga Jeno Lukyamuzi atera okumbuulira omusajja yayanganga ebyo n'akikuba ekiyiso nga kiringa ecupa. Oyo gundi Nadduli. Nekikugweramu n'owona.
na chupa naga yasama bano Besigye bata bajja luvannyuma ne profession yaabwe sokolege Nadduli yali nnyo mukambe ku habo yali mu habo nnyo nga atabula kamula byonna ebyo nabikuba mu mubiri n'ofa nakyo kati ono avuddeyo azze abadde mu minisita abadde minisita wa internal affairs abadde minisita yaleeta uniform zino ezitatuuka bajasi ng'ez'Abachina oyo Besigye nga deputy wa Ssemwogerere yaliko deputy wa Ssemwogerere internal affairs akoze emisango kati atuuse ekiseera alabye atandise okulaba ensobi za mukama we awandiise ekiddoja bagenda omusiba bamugamba okuwona okusibwa olina kulangirira nti nesimbyewo awo watandikira bambabazi nibagamba nti ate kati ng'obuuse layini sigwoddako bonna bamukuba kijja kitya batakubira oli Ssemwogerere kuba ye teyali mujaasi jeno ye yavaayo namugaa waayi bagenda kukwata namulumba jasula eri eruwaga namuga jangu gende wewandiisibwa information ginina ogenda yali akoze ekyate Ssemwogerere ati yali akoze eki waliwo embiranye nyingi ng'abantu be bonna abadipi bamuvaako bamaiko kagwa bekalakasa tebamulabawo takyalina control president bwakulaba nga oluzinze control oweddemu akulaba nga atakyalina ki era ayagala nnyo okusuula nga supu temuli tolina gyodda kyoga gundi ekkubo lyayerekedde n'ekibiina kyo mwe wali kiwali oyagala ennyo yalwana nnyo nafuna ya abataano anti 6 ate abafuna mu kifo kiri ng'ogyeko ono gwe yafuna e Masaka ekirimu ekinyusi nti tayagala kubanyiiza wakiri amuleeta ajja asooka asambesambeka akube amongo nambuliza mu ttaka kati nkutadde ddayo mukiri kyennakuwa ate bannange bennabawa nti sooka olindeko naawe wenyini oliwo makisi zigenda zikendeera walina abaka 15 ogenda mu basatu awo ekibuuzo kiri nti bigenda kuggwa bitya yagenze ng'azirise kooti Adijani bajja Adijani nga yasigala agi Baguma yadduka mu kooti bali banoonya ambulance ya prison nga Baguma alabikako nga bano bamaze omugamba nti obuuliyo azirise bibye tugende mu maaso n'omusango Besigye bwazirika Baguma yadduka mu kooti omulamuzi yadduka mu kooti nga ki ekimuddusa kati gugenda kuwozesa maiti bakubuulire nti afiiriddeawo nga gwoli mu ntebe ne security ye badduka naye mu kaseera ako tagyekakasa abali mu kooti bonna tebamanyi kyoba olaba kakati okugenda mu kooti omusango gwa Besigye olina okuba vetted nakubiddeyo nayogedde noono judiciary nti nkavalinze Besigye emirundi mingi nange era nina okuyita mu kakungunta nanga nti tulina geegi bwe wandika baluwa saba oba osobola n'ebisaanyizo ojja kubisobola wotakubira ssimu tulina nga kati abali mu kooti y'amagye mbuya egindi Makindi kuba Makindi twajjanga nga bwotaba togenda era obazzeemu okusiba birungi basiba abaana b'amawulire 2 ne kamera ne bazibajjako nga tebali kyetusanga wano tolina njawulo gyolaba mu kooti martial na kooti y'Abaguma sigamba kooti zonna wabula y'Abaguma yaddukawo olwo Besigye ne bakola batya ne bamutwala kati awo teyagamba nakunjo oba kooti Adijani bwe biti nga Adijani ngitawa yayimuka yakumba bukumbi bwati olwo abantu ne bakola batya ne buli omu n'anoonye olwani asiibula kooti abafudisi baali bamaze okufuluma nga olwagwa nga amugaanidde Kamulemisezza agamba Orlando agende mu maaso amaze okukola introduction Orlando yali azze ng'atandise preamble omuzungu yajja so in the name of God all truth ko Besigye tekisoboka nakuba gwani sikulabangako sikulabanga teyali ku mulamuzi teyali ku mujulizi yali ku ono gano amateeka tegakkiriza kugenda mu maaso na mulamuzi nga sirina balooya era sijja kati bano balooya ani abamuwa
wabeerawo balooya ba state bebayita abakola state brief bamuwa list y'abalooya alondeko teyalondako n'agifuna n'agitwala Besigye teyalondako namugaa tukulondeddeko bano abasatu kite nabo bakikola mu mateeka tukugambye londako tolonze naye ate omusango gulina okugenda maaso ng'olina balooya Baguma abanansi emu ku nsonga giyawa teyabakkiriza mulabako Baguma yali agamba nkuwadde eddakiika essaawa 2 yogera nabo oba briefing nga balooya bo tosobola kumpolereza musango gwa kalabba nga tetwogerangako ogenda kuwoza ki kati nga ye Besigye ayagala ki Besigye yali ayagala kisooka ekyokujjamu Baguma kyamulema kati ayagala balooya be agamba nina ssente ezigula balooya oba okwonona ssente za gavumenti nga nze nsobola okwegulira abaana mundeke balooya be baani Masa bakolera Masa alina layisinsi emukkiriza okuwoza omusango ogwo Matha era bamulemeza ku kisaawe ne bamuddawo ne bakutwala n'essimu kiki ekiri mabega ky'okulemesa Matha okuwolereza Besigye omukazi oyo Masa yali ku siini mu nsi gye bayita siini Kenya musango baguddiza mu nsi nnyingi naye Besigye bamujja Kenya Masa alina influence ku mateeka ge Kenya agakwatagana ku mundu agakwatagana ku butuyu agakwatagana ku buyeekera awo yali agenda kubabeerera wa mutawaana jurisdiction evaawa nga Kenya si nyiivu nti omusajja alina emmundu ze 2 mu Kenya mwate ne munyiigira wano nti agenda kubajjako mmwe n'emmundu anti information yayiika ey'Orlando oli yali tasobola kuyitawo ku Masa bano babiri zivumbuka bayita ku bano babijambiya b'e Masaka omusango muzibu nnyo Nelukwago yennyini ne Kalibbala ttiimu ya Gundi kebe Aaron Kiiza gwempulira nti tali mu ggwanga kati basobola okuwangula omusango ogwo tewali line-up ya DPP ne bwogamba Besigye nti akkiriza neewolereze asinga babiri zivumbuka n'oli ne bwabasaliriza Court of Appeal avaayo kwega Besigye omusango okusinziira kuba waabi ba gavumenti n'abawolereza gavumenti n'otuna ne ttiimu eri eno eya Besigye bali tebasobola kulyawo kabonero tebasobola gavumenti nayo balooya bakambwe baddala ebalina naye abakambwe bagenda mu private gundi prostitution era abagumirayo beekanga bafuuse ba commissioner befuuse ba state attorney basembayo nga bafuuse balamuzi bo bennyini state attorney former state attorney takkirizibwayo kuwoza ate former state attorney aba yali tayali balina aba state abalungi gavumenti ebalina naye nyogeddeko abo ababiri ne bano abaliwo bano gavumenti ekyuseemu jasite asimanyi naani n'oyo waliwo omulala wenyukuta empanvu atandika nejje tebasobola treason waliwo abasobola treason mu state gundi yali agamba olinga naconvincing omulamuzi oyo Yabakama yali ku die reasoning ate yali deputy DPP weyagendera mu Yabakama yali wakabi nnyo awo yali abitegeera siza gavumenti ate era yali mulamuzi mulungi okumuteeka mu bino ebimusuula amanya singa bamuleka mu bulamuzi abifunamu nnyo wali okufuna kirala n'erinnya lifa kati erinnya singa baleeta Besigye gundi Anita Amonge mu kooti ne balaga engeri gye yamuyisaawo n'abalala bazaayisaawo ojja kulaba nga n'okulizayininga alizayininga nga Wangadya Messi gy'akoze mu by'okulonda Byabakama tekolwangako chairman yenna yadde Byabakama asinze Badiru amusinze nnyo Badiru yayimirako n'agamba bino mbiganyi naye gwe ne babba akalulu ne balangirira omuntu w'ensanvu mu mugongo ng'oli alina lukaaga n'ogamba nti oyo alidde ng'abantu balabye akalulu kali akobba keekana akabokisi yakoze atya Byabakama naye ab'omugongo bangi abazze bano bakiya, 'Chairman'. 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 'Cha
byabakama abeera yeeyo kati anti yeetisse omusalaba gwonna alina kubeera buli wamu lukulinaŋŋanda basinga mbawo bennyini naye nawulidde agamba bagenda kukaddamu abantu abagamba nti wabaddeyo emivuyo 100 badde bakyawaaba n'agamba bisusse 10 awo abala mugende mu kooti yagambye abantu bagize baddemu abaagala okugira obuntu baabukutte bu voter kits nga babugabye ikamenti bawadde 2 3 emukono ne luwanaŋŋanda n'amasuba babasuuza babukubidde ku nasasa nga waki project bagiwa abanasa ne bagikuba bwaki kukkiriza kulonda nti oli mu register empandiike tali eri eggwanga ate ye empandiike bamusaba twongereyo ennaku 2 abatakola weekend bajje naye olaba nti n'abatono bajumbidde nga n'abateewandiisa bagana nga ennunda kyeyamaani lulinga nalonda naye wano Kokeero si wano yakuttemu bubi abantu bekyani mubagaana okulonda mubagaana edda temubawa oli alina national ID alina village card yakiralifayinga nti wali olonda ne waba okolera wano naye wano baagala asulawo anti n'abasulawo babagaana anti tebagenda kwewandiisa bagendayo nze nyina bennasanga actually morale yakolebwa ba candidates bennyini omuntu ng'alina convoy ya motoka 15 oyinza okulowooza nti mpya alina ekyalo kimu naye nga yeetoolola omuluka gwonna yali mobilization nungi ddala yes yali eyambako byabakama naye ate nayo nayanika mu ttaka siraaje nkusiibudde nkweyanzizza okuva gye twatandikidde omusango guddamu ddi nga nkusiibula ogwani amala kuwona nze ngenda kutwalayo bagundi banvetinge mbeere mugosibusubwa ogenda kubaayo okome wano otuwenga third eye bw'obirabye bw'anaagamba siwonye tujja kulaba ekiddako kyonna ekiddako kikola amawulire ne bw'aba awonye era ajja kukola amawulire Besigye waliwo abaali bagamba bali mu bubadi bwabwe abo oyo mukwano gwa Museveni baagala banoonya amasannyalaze tobawuliranga kaabo ani mukwano gwa Museveni Besigye baluganda baava bonna mu nsi nga Kifeefe yafa ku lulwe mukwano gwe atwala obulamu bw'omuntu afa ku olwo omusajja okumanya si mukwano gwa Museveni ani Besigye kati yaliko atone jino ono avuddeko Kiwanuka tamanyangako nti omusajja bamuteeka mu isolation baga bamuwa luumu ali yekka Museveni agamba abantu be omusajja alinganga ali ku mbaga mumuleka abeeka alaba ne TV namumuteeka mu mirembe kumbe omusajja ali mu kantu akatalina mukagusa nga lukwago kalimu eruzire eriyo obusenge bwe bayita prison within a prison ng'oli mu kkomera lyokkomera nze balindagako lwe nasibwayo omwezi bagane bali kutwalako awo bateekamu omusajja gwe bakwata n'enjaga ng'agitadde emabega bagimusonsose bagisokodde emabega mulala ngakubye mu n'ecupa babiri ne babateekamu amazzi nga gakoma mu kiwato ga green galimu n'ensiri ziringa nene ng'ensowera omalayo ennaku zo 3 nga oli bwereere oli ku mpingu tosobola kusitama kuba bw'ositama buganywa ensiri ozekulukuunyako bw'oti tolina mukono guzikuba mpolampola ennaku ezi ate bazita enjala eziruma ne bazikuteera oba walemwa kitaawo n'otuuka ku prison ozino prison toddamu kuleeta lala makulu era senga gavumenti yali ngezi yanditutengayo abantu 100 bulikomera buli kitundu ne balambula abasibe bebasula abamu banditidde n'okukola emisango babatwalayo muyingireyo kawo beerayo kongenda ng'alambudde n'esulayo ennaku 3 oli ekawunga kabali naye ng'okasasulidde just tourism ofuna ekyana kyo kyagaana okusoma kiremerewo notiga munkitireko mu prison ye n'osasula ssente zikira nga bw'osasulira ow'ebbanja ogamba kintereyoko kikomewo so tewali mukwano awo
jako sibalina mukwano gwonna gwonna tewali mukwano tewali. Third eye eri ku simu ki? Third eye eri ku 078 702 164 164. Eya WhatsApp eri 0772 455 emu n'ekibiina ekigenda otwegattako okuyamba abalina ebizibu kijja nga temuli kuwola ssente. Balindirire. Nze Nurdin Ntege manyi okuva gye twatandikiddwa olina by'oyizeemu ebimu tubadde tubibuuza okusinziira nga bwe tubiraba. Ng'obiraba otya? Obiwulira otya? Sigala ng'otugoberera tujja kuba tukuwa emboozi naddala eno. Tugenda kukomawo mu maaso awo tukuwe ku Lukwago ali atya. Waliwo munnaffe gwe nalabye Kabanda. Lwaboogo. Kizibu ki ng'amulengezza nnyo. Amusobola tamusobola? Lwaboogo nani? Ne Kabanda. Kabanda wamulabye. Amugamba gwe Kabanda. Anti Kabanda akiikirira CDF. Olwo baluyita lutalo lwa in-house. In-house. Anaabasobola. Yamugambye gwe Lwaboogo. Waliwo vacuum gye balwanira eri awo. Naye nga bonna bamunju. Lutandika butandisi. Yamugizizaayo n'Olunyankole. Yakoze kino Lunyankole Kabanda nga ate Kabanda alina okumanya waakoma waliwo lwe yakuba n'amugamba Muhoozi General Muhoozi n'amugamba oyo muveeko bwe nkulabidde wano ku ssaawa ya Queen oyo muko. Nate yakomyewo bopya. Naye bamukubye so lutandika ate oli yakubidde ddala oli. Ani yakubye? Lwaboogo. Lwaboogo yakubye Muhoozi. Yagala ffenna tulwana kukyusakyusa era twali tumanyi tukyuse naye bwe tutandise wano okutwala abantu ne tubasiba butalabika ne twonoona ikonomi Lwaboogo yayogedde ebigambo. Kabanda kwe kuvaayo bw'ati. Yazikuwaako vidiyo bbiri. Lutalo lutandika butandisi naye nga lwa mu kasolya kamu. Ng'ogyeko n'okulubalaza Kabanda. Kabanda ono ye agenda kiviiramu. Anti ye mashinale. Masinala Wagina. Bapangisa mpangise. Bagundu. Wagina wawulako. Abarasha. Birasa byaku. Anaasobola. Ajja kusobola ate kati yandimanyiddwa senga gwe omumanyi. Naye amanyiddwa mu bubi. Nti ye wajja waze. Bamuwa n'erinnya agendeko ku kakiiko ka gundi commissioner n'aganda si oyo simwesiga. Bwe baalwana ne Namere n'amugamba nti oyo muvueko talina makulu gwekola omulimu gwawe. Ani agamba? President. Agamba Namere. Nti ki? Akola omulimu ave ku. Tojjukira nti bapanga ne bamukwata. Bakwata Namere awo ensi n'ekuba enduulu. Taata n'akuba, omukyala omwami n'akuba, Museveni n'abawa drone ne ba-interceptingira empiki. Ne ba-stoppingira mu kkubo. Olutalo luli awo. Ye Museveni ayagala abo. Agamba bavuma naye mubaleke. Mubandekere. We yalidde ssente bagambye ssente z'emmwanyi. Tezitutte mugundi. Control namulabye baleki. Mu kisawo. Mu nkola etakkirizibwa n'asasulira mu public. Bibiri. Musigale ku mulimu bala musigala ng'okola omulimu. Ate okulwana kwabwe kuyamba Museveni. Bamugirayo byaba tayamanyi. Bakozesa busungu.